omukyala. Danafe tukikuya yafe eshi mwami namugera kumpi akwitiremu mu biki etubaddeko wano mutubeera kawuga mutubeetaano nyenga si mituba afuzi mu kusaka amawulire gaffe kitwale kyajjajjaffe gabunga weruziibwa ayisa abasajja twakumye bubi kumusinza omuba temunfunye mufuna mwami omu so basaba ne bannyabo nga sinagenda mu maaso ese olulimi olugjayo ekifaananyi oba olugjayo amakulu waba okozeseza olulimi luganda okola mutuba si mituba mutubeera kawuga mutubeetaano nyenga olwo bayobeerawo ekitongole ky'amawulire empandiika yo tugisuubira okuba mwami namugera kumpi akwitiremu mu biki etubaddeko wano mu kusaka amaki tumanyi ffenna tuli eyo bangi nnyo tuyinza okuba nga muli eyo nga mulina bye twagala tulina bye tuluubirira tulina bwe twesibye tulina bannaffe be twagaliza abali ku mitendera egy'enjawulo naye oba osazeewo okusakagulirira Ssaabasajja Kabaka ndowooza mujja kwegendereza nnyo bannamawulire abamu eggulire ery'ebyobufuzi olyawula n'erya Ssaabasajja ki olyawula omwami ow'ekyampisi ate n'omwami ow'ennyenga mukama wange emirimu gitambula kinnawadda omwami mugula waliwo ebikyabulamu nga engeri gye tukwatamu amawulire n'okugaweereza kawuga nayo tetambudde bubi mwami Kasule Ssebunnya kansala ekyamazima emirimu gitambula emirimu gino nga sipiika wange bwayogedde yabannakyewa nange nga bwemunda tebampa ssente era zeyeteekamu zabula data zakola ki naye nga bitwakuba tunyumirwa mumu okulaba nga tutambuza ekintu kyaki kya Ssaabasajja Kabaka so tuleebaza mundamuni abataddemu data wammwe abataddemu obudde bwammwe n'ebirowoozo era nga tumanyi nti empeera Ssaabasajja Kabaka kulaba nga tuteekawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka mu byalo byaffe mu magombolola gaffe n'okusaza ku Kalogoyi abantu tumuyita tumumanyi nga Kalogoyi omwami ono akola ku leediyo nkola FM tulonze okubeera omumyuka wange era nga mulinamu essuubi nti amawulire gagenda kuba tugenda gabatuusaako obulungi mukugu era nga twongeza kuki ku buweereza bwaffe ng'ekitongole twagala tulabe nga tutandikawo ka projekiti kaffe ng'ekitongole tufuneyo ku projects ng'essaza osobola nawe okukiteeka projekiti eyo osobola ogireeta kuki ku Ggombolola naye tubadde twagala kukola projekiti yaki yessaza era nga yagala naye buli mwezi oba lunakumala emyezi 3 babadde bewummuzaamu yaffe tetukikolangako tubadde tusaba yaffe tugende tukole ki twewummuzeemu era nga mbasaba kukibanga kusiimako obukiiko luno okwewummuzaamu tugenda kuteeka kwa mitwalo 5 naye nga sikugamba nti oli afunako Ono nnyo zenjagadde tukwasaganyeemu olwaleero okuva luli lwe twasisinkana bingi bye mwakyusa naye ndabanga ddala mutuufu mujja kwongerera ddala okukyusaamu emirimu gitambule kinnawadda kyokka waliwo kyendowooza nti kyetaaga era okwongera okukyusaamu nnyo Oluganda twongere nnyo okulukoboka okusobola okulaba nga tuwandiikira ddala ebigambo ebikoze ki ebituukiridde waliwo amawulire agamu kuba nti Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno yakukwasa essaza ly'Ekyaggwe oli mukulemberereko nga Ssekibobo ate n'abamyuka bo obubaka bututuusize omumyuka wakuba ekitongole kusaza naawe webale nnyo webale ddala okwawonako olwaleero amawulire senga tegatambula senga tewali kigenda mu maaso mu nsi yonna ne tekinologiya yenna aliwo atambulira ku mawulire obukulembeze bwonna obuliwo mu nsi butambulira ku mawulire byonna ebiri mu nsi
bitambula kutambuza amawulire. Kale nno mmwe be mwegatta ku kitongole kino ate mukola omulimu omulungi bwe gutyo, kitegeeza nti mukola kintu kya ttendo nnyo. Kyekakasa munamu kikola ddala kola kinene nnyo. Kale mu byobufuzi, mu kintu kyonna, mu byeddiini, byonna mu byenkulaakulana, ekintu mawulire ekintu kikulu nnyo. Naye mukola nnyo wano wammanga nga muweereza amawulire, muweereze amawulire agasunsuddwa obulungi. Ddala nga amawulire ago tegaliimu birumira. Tulabye ebiseera bingi nga bannamawulire baweereza amawulire agatasunsuddwa bulungi, ate nga amawulire ago si ga mazima. Bwe muba muweereza amawulire nga bannamawulire ba Kyaggwe n'abalala abali wano, muweereze amawulire agatali mu byansimattu, n'okulaba nti amawulire gonna ge tuwandiika tegakoonyera kintu kyonna ku Bwakabaka. Amawulire gonna ge tuwandiika galina okuba nga gayitimula kitiibwa kya Bwakabaka ekitali kimu. Naye ng'ogenda okulaba olulimi Oluganda oluwandiikiddwa, tukimanyi bulungi bannange, bwe tuba tuwandiika olulimi Oluganda tulina okwegendereza. Osobyamu kantu katono nnyo n'owemula, osomyamu kantu katono nnyo n'okubawo eggambo eritali tuufu. Mbasaba tulwane okulaba nti tukozesa olulimi olutuufu lwetwekennenyeza obulungi kikyo, naye nga kyotunze nga gwokitunze kirina okuba nga kifaanagana nekiwewereddwa essaza. Awo tujja kusobola okugyayo bulungi ekitiibwa ky'Obwakabaka ate n'ekitiibwa ky'essaza. Bannamawulire mwenna abali wano, bendaba nga mutegese Kabamyukono, nfulira essanyu ery'amaanyi, kubanga kino kiri ndowooza mu Kyaggwe wokka, n'amasaza amalala amatono. Naye okubeerawo wano okwammwe kitegeeza nti muli bumu mu ssaza ne mu ggombolola ezitali zimu ku nsonga eno ey'ebyamawulire. Basaba ensonga eyo gye mukutte obumu mugyongere mu maaso. Obumu tebukoma ku nsonga eno yokka ey'okujjawo n'okuteesa tiketi ekuyingiza mu mmotoka ki etaano gyowali ziza. Erinnya lyange nze Tenywa David Kalugwe Molofa. Mpeereddwa obuvunaanyizibwa, sijja gamba nti mpeereddwa omulimu, mpeereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza Obuganda. Si kugamba nti oba kufuna oba kukola ki, naye kuweereza Buganda. Kati kye twagala okukola ng'abannamawulire bannamawulire b'essaza nti kuteekawo oba okuteekawo enjawulo n'okwongera okusitula ku buweereza obwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga ng'abavubuka obanga tuzze wano nga bannamawulire. Olukiiko luno lubadde lulungi nnyo kubanga tuba tulina okwekuba mu ttooki omwaka gutambudde gutya, okulaba bannamawulire biki ebiganye era biba biganye tubisalidde magezi ki okulaba ng'omwaka ogujja tubivuunuka. N'olwekyo olukiiko luno lutudde enkya ya leero era lubadde lulungi nnyo nga sipiika ndukubiriza bulungi ne luggwa mu budde, ate tufunye n'omukisa nti ebisoomooza byonna ebisinga Mukama waffe abaddewo era n'agamba nti ebimu agenda kubinogera eddagala. Mukama waffe Ssekiboobo. Abamu gwe bamanyi ng'omwana woota, nze mukulembeze avuuka, nze omukulembeze w'amawulire mu ggombolola lya Buyikwe Ssaabawaala. Esooka twagala okwebaza Ssekiboobo we yawulira omulanga gwaffe ebimu ku bibadde bitusoomooza ng'ab'amawulire mu magombolola ne mu lukiiko olw'essaza olunene. Nti era tubadde tugala tutabamiruka tumwebaza abaddewo okumutuggulirawo n'okumuggalawo, era ne tumwebaza nti abadde musaala okulaba nga bye twalowoozaako ng'avuka omuli pulojekiti endabika yaffe nga ab'amawulire mu magombolola mu ssaza Kyaggwe, Ssekiboobo atukwatiddeko ebisinga obunene. Amuguddewo abadde atuluŋŋamizza ensonga nnyingi nnyo ezikwata ku Bwakabaka ne ku ssaza
ate era n'atuwumbawumba okulaba nti atubuulirira kiki kye tulina okukola nga tukola emirimu gyaffe, atuzizzaamu amaanyi ate era n'atukolera ku nsonga n'atusuubiza okutukolera ku nsonga kwezo ezimu ku nsonga ezibadde zituluma ng'abamawulire ba Kabaka.